sebo. Wendi awaka. Wendi. RDC akamala okunkubira kati yaŋŋambye nti lwakulwa kusatu. Nedda sebo. Tebyamaze era obwedde abantu bonna bali wano nga baŋŋamba nti bajja kujja ku lwakusatu. Lindako naawe bonna mbagambye bajja ku lwokusatu. Ndi mwangu chairman. Okay, kankudire katono uwange kiki naawe ati ndi mbwangu. Uli mbwangu mutawana tuzewa tuzewa minzani yaki sima mugabi tu government yatueleza ffe tubigaba chairman nawe Ouli abudiro bakaba kati omulwadde yasuza atyambuze ndabeko tika nawe nzenza kupima bintu byange ebyo bintu bijja bipime naawe nganya bipima bobe nyi babireeta bamaze bipima bakyaba banyo chairman nze byange nze byepimira ntekewa nga nzira kugwe Lwaki ontunuulira bw'otyo? Kubanga sikutegeera. Sinza aliko omutawana chairman. By the way chairman, nze bina bintu ebineemaza. Gavumenti yabituweereza naye kwe kubikima. Otherwise sinze mwetavaali ekiri awo. Naye gavumenti yabiweereza kale kugamba nga nno bikima. Okay. Bagambye obuwunga kilo 7. Kilo 6. Mukaaga. Kale mukaaga. Ebijanjalo kilo 8. Ebijanjalo kilo 3. Ubudde kilo 3. Kilo 3? Kale. 3 kilo 3. Amatoke enkota meka?